Nze Lukwago Swale. Yes, waliwo diplomatic backlash wakati wa Uganda na United States of America era ku embassy ya US kitokota. Era America abakulu ku embassy ya America bakase Elon Musk asuspending Twitter account ya Muhoozi Kainerugaba. Wenjogerere sawa zino mugende mukebere. Twitter gamba obaje muita X account is violating X rules and regulation zisuspendingibwa. Kijiridde oluvanyuma lwa Congress Senator Jen Sahin simanyi Raisi n'abalala okulemezaamu okuteeka Trump kazito ajjewo military assistance naddala nga State Department ne ba diplomat babagaana Trump administration on pressure from Suzy Wiles, okay, oyo lobbyist ne White Paula Kane eyefuula omunaddiini evangelist kumbe kali awo ka mafia kabika bya bugagga by'amataka nga bukutula ddiiru ne Trump. Omanyi Trump alina mutabani we no kabika bya bugagga by'amataka. Trump alina omu ku batabani be akolagana mu by'obugagga by'amataka. Era oyo omutabani akolagana direct ne Lwaboogo ne mukyala we Patience ne Janet Kataha Museveni. Kati oyo omutabani wa Trump oyo be bakukuta okubba ebyobugagga by'e Karamoja nga bayita mu Kayanja. Kayanja tali Karamoja kulimayo kasooli. Ku sportinga wa wali ebyobugagga nga akubira Museveni nga amuconnectingana ne kuba Paula White tayagala kulaba nti bakolagana direct ne family ya Museveni. Yekwese muono kyali wa Ben Hinn. So oluvanyuma lwa Muhoozi okutweetinga nti American Embassy e Kampala yeri okuyambako Bobi Wine okutoloka oba okutambula mu Uganda okumitinga abakulembeze ab'enjawulo okugenda buli wayagala awo ekanyanya ewafuuse ensonga eggomba emukono ewa buli wamu. Okay, era n'agamba nti omanyi babaddenga n'ekyekwaso nti America wotugambako tugenda kujja amagye Somalia. Wapi tebikya Odinga in sort. Okay, essaawa zino kitokota sekisaanikire ku embassy. Era abamu ku bakozi mu State Department bagamba kuno okutugaagingo tugaana okwogera ku deteriorating democratic values mu Uganda kireetedde bannakyemalira bangi okukozesa omukisa guno okuvumaganya eggwanga lya America eribadde limanyiddwa mu kupromotinga nga champion wa democracy and human rights values. So mugende ku The Truth platform. Trump engaging directly with the evidence ebyo bintu Muhoozi byavaayo n'ayogera mu bimulage mumubuulire n'abamu ku balobbies Museveni baawa ssente balimbe Trump yali open nti bannakyemalira Robert Mugabe in his first administration ne Museveni agenda bakolako. Era lumu Museveni bino bye kidnap for ransom. Okay, ne bawamba omukyalo mu America. Trump yamukubira essimu direct n'amugamba to testinga busobozi bwa America. Immediately Muhoozi ne Sabiti abali bawambye omukyalo oyo ne bamuleeta. Kati n'ayitira mu Kanye West okumutereereza erinnya lye era yamuwa ssente nnyingi. Kati essaawa zino ba Odrick Lwaboogo bali kunoonya Nicki Minaj arabe nga abatereereza erinnya bamuwe ssente nnyingi bamukyaze ne wano Nicki Minaj alage ekifaananyi nti Uganda is all good. Okay, so Uganda mugende ku X platform, mugende ku Twitter, mugende ku Facebook, muengaging the top American diplomats. Wekiba kisoboka. American politics is anchored on lobbies. Balobbies bakayungirizi bebayitamu. Yaffe opposition tufuna abaffe. Mwabajja wano ne mukube ddebe nga ffe omulimu ogwaffe is to inform, to look at things and actually study what trends. When kugamba nti kati wano twetaaga ba diplomat bengaging ba diplomat just kubasasula busasuzi
akazannyo we kali international global politics wali. Okay, ku ayalinga Museveni waba ayalinga ba lobbyist nga Jenda ya Franza Rosa Waitaka. Okay, White Paula Kane, Suzy Wiles, no opposition nayo esobola ayalinga tusobola okufuna abaffe. If we fatoro we reach at a consensus, umanga okwogera ko twogedde naye international politics ne diplomacy tebikoma kukwogera bwogezi. Engagement si diplomatic engagement si awo Museveni walyo tukubira enakola ebikolobero nakola bi statement singa yefuula avuma abazungu ekironga akubira Baloza Waitaka bagenda ya Franza basuzi Wiles ba Paula White Kane bamuterereza erinnya nga bagamba no, such statements were meant for my domestic consumption. Okay, so tovola ba international media zizonna Al Jazeera, BBC, CNN naye ayinayo abantu bi ate bawa ssente bali ku payroll. Tubadde mu kalulu nga wolaba ebintu the way they are writing, they are promoting Museveni's narratives other than basing actual on concrete analysis of what is exactly transpiring within Uganda. Ngeri olaba engeri gye babiwandiikamu tesobola kusatisfying international community nga kyetaaga independent investigators bajje naffe tubeere kyo. Olaba president ye ayina online media team ye eyo tugyepankamu essentially nga te editinga. Okay, naye mu mainstream waliyo oversight simanyi editing okufilteringa nti bino bireete basing on what the regime want, the Museveni media hegemony. At least with the coming of social media tuyambyeko gisapasinga. So Muhoozi gamubugume essaawa zino account ye bagisuspending nze we yatandise okulumba bo officials ku embassy ya America nga abawaayiriza. Muhoozi, for your own information, from the analytical point of view, out of the statements His Excellency Robert Kyagulanyi has been making within his videos he is releasing, actually I got to realize nti ate abamunyina bali mu system yammwe kennyini. Wawa akugamba nti ab'amagye abanyambako okuva ewaka, ab'amagye abazze batukkiriza okuyita ku road block ez'enjawulo n'abaana ba ghetto mwesibe ebbiri. Nze Lukwago Swali bananga Bannayuganda mwebale nnyo abatukkiririzaamu ebintu bino bye tukola. Tukola buli kiri mu busobozi bwaffe okulaba nga tuteeka wansi Museveni era buli omu akole. Naye we tukola ebintu bino abakolera Museveni ng'ate beefuula nti bali naffe bagezaako tulebolinga oyo Mbega lwaki akuba Kagame tebamukwata, lwaki akuba Museveni ye tebamuyoola. Kati gwe olaba okunkwata kwange lyessanyu lyo kyekijja okukakasa nti kyenkola kyekyo. Serekita Devi nkwagala nnyo era nkutumiddeko webale kunzikiririzaamu na kumponya egimu ku miyaayu egyo. Webale nnyo okutukkiririzaamu kwe mutulaga kituleetera okukola ekisoboka mu busobozi bwaffe okuggyako akayiringu ka Museveni ako ka terrorist. Era kati essaawa zino akazannyo kali mu international community. We need to get well established lobbyists and diplomats who can debunk Museveni's propaganda and lies is trying to promote within the international key brokers, power brokers and diplomats. Essaawa zino Paula White Kane ne Suzy Wiles. Suzy Wiles yali muki chief of staff o White House. Era Trump we yali amuwa omulimu oyo omukyala namukadde yamugamba nzajja okusalirawo tumiitingani tugobaani. Tuvolaba ebintu byaffe tebituuka wa ku mmeeza za Trump. From the hegemonic power point of view US enjoys, tukole ekisoboka mugende ku The Truth omukutu gwa Trump, mugende ku Twitter mwongere okukipika. Congress yongere oteeka akazito ku Trump administration, the executive. Senator Jean Sahini mwamulabye ng'achunya Michael Rubio ku nsonga ze Venezuela n'ebintu ebyo ebya NATO. Twongere okukipika, Mukama agenda kutukwasizaako
abazungu bave mu 7 kuba kati essaawa zino be bamutusibyeko gwebyo byabakolera. Nze Lukwago Swali.